Nicole, Nicole, yes, mwana malaya. Naye Nicole wetaaga omusajja. Oyo mwana Nicole ajagwa ku Sudan. Simanyi kinaamutuukako. Nicole, listen to me. Mwana gwo oyitiriza Nicole okunyoma boy child. Naye Pulito ojagwa ku Sudan oba Omusomalia. Ajja kumala kuogola. Omwana alinga alina akasagazi. Naye Nicole ku byonna by'okoze tonnawummula at that age. Ate Nicole yali ankwana. That girl used to vibe me. Naye nga simusobola. Mbu Nicole mwana muto mukulu. Oyo mwana mukulu. Teri nawe mwana muto akola kabuzi. Gwe style Nicole ze bakamukololoza muto. Mutowa. Chiwomerwa. Nicole si muto. Oyo mwana mukulu ddala. Nalabye Ajat Kulusumu kutumiddeko nnyo Ajat. Oyo mwana mumwesonyiwe. Nicole ligi nnene. Omwana oyo Nicole gw'omumanyi. She's 22. 22, how can a 22-year-old handle all those men? Oyo Nicole abasajja be yakaye bakanabo. Bazimba ennyumba ne bagikomerera. The girl is old. Waliwo omwana omuto awoomerwa bw'atyo. Mande ku mande owoomerwa basajja mbu you are old. Musibaamu young. How can a young girl handle men? N'abasajja bakulu nga n'abakazi abakulu nga tebasobola. Nze namutya. Nze omwana ali ankwana. Nicole. Ninga style zansaba. Nemga sijja kusobola. Obu mwana aliko mando ya kaseegu. Mbu she's 17. 17? Ate ne mama Nicole naye ayagala muwala we byakola. Even the mom loves what the daughter is doing. Omwana museegu. She was exposed to sex at a very early age. Omwana omuto wabeera exposed to a degree of pornography. Aba wa kabi, aba wa mutawaana. Nicole wa mutawaana. Yali exposed atana ale.